Bannange security eri mu kufulumya abantu mu show ya Mooti. Security eri mu kufulumya abantu baagala kebera bomu. Bali mu kebera bomu. Bakebera bomu obudde buno buzibye. Sawa ya kebera bomu katulindo abanasanga mu bomu. Simanyi. Wetwogerera bali mu kufulumya abantu. Tunonye bomu. Bomu. Tunonya bomu bannange bamu eri simanyi. Tunonya bomu. Buli omwala mbewo. Buli omwala mbewo. Where's my power bank? Ojine. Bale banyimpeddeyo. Tunonya bomu. Bosinga bafulumiza bakebera bomu. Nedda tebajjudde nnyo bakebera bomu. Tuli ku show ya Mooti abantu mubalaba. Ono bamuyita the legendary Amooti. Pande, nsonyiwa Let me first thank you. Legendary 25 years of Amooti. Abantu bagenda bakebera bomu. Tukebera bomu. Pande 25 years of Amooti bobo chali wakaja ngu tusambyeko. Tata gwe ngenda kukolako gwe sente ogenda mwayiga obuyaye wama abantu baabo mubalaba plastic enfunye omukisa okulikodinga ordinary nga bwefaanana ng'abantu bafulumye bagenze kubakebera embwa zibadde tezinnaba kuyitamu naye kakati abantu bali bweru wano we babadde batudde yeno ordinary yaffe ku show ya Mooti mu Balanguzi. Waliwo yangambye mutayagala ndikodinge butebe bukalu mukama wange ono Amooti top 10 akoledde emyaka 25 wana abantu wagenda kujjula. So this is ordinary abantu mubawulira bali bweru bakyakebera omu ku omu. Just okuba nti ffe tulina connection mu government eriko. That's why otulaba nti no ffe already gye tuli tukola survey. Obutebe bwa VIP bwe buno ndowooza mubulaba. This is the VIP section. DJ Lola, the love of my life, my baby. Oliota mukwano nebo yo ine bina. Nze nkubulire nenkwagala nafulumye badde bwe just kati we are in so this is the VIP VIP section bannange yo DJ Lolo webina tobaluka mwana wange bizibu boleka so VIP section we tugenda okutulaba mbi mujje ali ewaka atandaba kutuuka come and support Amooti mu Balanguzi 25 years. Okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma primary yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba Mukama akuddizeewo